Zensonga za Gyostere ne Maleja Roja tebinaba kubanga bigwa mbina maaso awo David Lutalo talubuzeeko Dr. Cephocal ebintu byongedde omukayira Bruno K tebinaba kugwa mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigire mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo ddo omunanga olutalo lweyongedde okulanda Gyostere akizeemu n'akikaatiriza n'akigamba nti kino ekintu kinayogedde nakyogedde nkikakasa munnange Manager Roja olinganga eyakamera ebbina kati ate oba bannange oba omuntu eyakamera ebbina yabeera atya nti nkikaatiriza olina omutima omubi toli mwangu kyeweerabisa mu bantu si kyoli bannange b'ennaku zino abantu obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo nnyo kwegamba ye banne abanyigireyo mu kimpukumpuku nga tewali n'omu akola ki nga tewali n'omu amulaba munnange tubali tukyali awo ne wavaayo n'omulala n'agamba nti munnange Manager Roja ye kyetulowooza oba kyetumulaba si kyali wano Bafana yavaayo n'atugamba nti omuntu oyo omuzibu nnyo nnyo gravity omutuju naye n'atukaatiriza King Saha naye y'omu liita dansa naye y'omu kati ne Gyostere naye avuddeyo nti bannange awo bonna bonna abantu babi nga tebeesiba ku bamaneja abalala era beesibako yekka omu Manager Roja ekitegeeza naffe tugeza okutunulamu ng'ebyaddala waliwoko kakaki waliwoko akabuuza naye nga yo munnange Spice Diana ne Manager Roja omukwano bo gubayisa mu kamu ndowooza tulindiire embaga eyiri gye bayita vaawo mpitewo David Lutalo muyina mu maaso ono munnange ng'atannyonnyola obunaku oba kale gye nvuddewe ku ntadde n'ebyomunsi bamukomera omusajja bamusiikisa capati kika kya capati gwe ky'omanyi ekibeera mu kkomera bannange katubirabe nabyo tweyongereyo nate n'agaffe nasiika capati mu kkomera abasibe basiikisa capati omusajja yambuuza omusajja yambuuza ng'enjala enkalakata nambuuza gwe yanga omalawo capati mmeka kunze ndyanga 3 ng'omanyi bazireese mu kkomera wali ogenda nga ndowooza ngenda kwerira ku capati okumalawo essa ate nga nasala nsale nze nawulira nga n'ettaano nzirya naye moyo yanjogererako kakati ne bwegamba ate onoolya z'otasiise sooka osiike ngamba ate nsiike nga sirina kyendaba ne baŋŋamba siika capati mulage ono bwasiika oddira emikono kansubire embanja oddira emikono n'ogikuba bwe baba emirundi nga5 kati ng'eyo capati ewedde kati nenkuba emirundi 5 ne baŋŋamba ssebo kyusa sayidi nga baagala ne sayidi eri efune ne kyusa sayidi kwe kukyusa emikono n'okubisa wano tobonyaabonyanga muntu mwavu ezziga lye liba bbi nnyo bwe litonnya wansi tolyesanako kubanga twakkaanya abantu mwebali biki nga ngamba nze nkulinyisiza ennyonyi nze nkoze nga omanyi buyanga nga babuzalawa embumuliza ne mugamba bubo oba bwe bugenda okukugamba ogamba nti wakaaba ezziga ng'olina ky'obala ne litonnya wansi n'ogamba kati nedda oli aba talina kyabala ne Katonda ye aba alaba n'agamba lwaki gwe ate omugagga obonyaabonya ate ono kati wano entebe mulinnya wawulira otya kubanga wali togirinnyangako nze ekyamazima ensituka yaayo n'engwa yaayo sijaagalangako paka kula yagamba tayagala nnyonyi mbwe ekintu kyatamanyi bwe kisiba amanyi bwe kisiba yawulira kigwa bugu n'agamba motoka omanya tolinnya wano n'osiba kati kiri ekintu simanyi gye kisiba ndi eri n'abavuga sibalaba sikyagala waliwo omuyimbi wali oyagala nnyo Kafeero n'ogendayo okumubuuzaako oba yali agize Luweero kayanga buyanga wabula bannange kwegamba emboozi ya David Lutalo esesa naye ate oludda nga yannako omusajja yasaba capati 3 era munnange zebakola ki ze baamuwa oyinza olowooza capati naye nga maama ate zeekyo nga nammwe we mumyewuliddeko ng'abinnyonnyola bo munnange abaana bakuno tebatya bannange Bruno K mumwagazaaki era baatandise dda okukompeyaringako n'omwami omuhazibandi Mado ne Bruno K nti singa babateeka waawo ani gw'oyinza okugenda naye kale ani asobola obuvunaanyizibwa
kuba Bruno K oba Madu kale nange ekibuuzo nkirekedde mu comment section era mule bwemba nkuzizaako eno mawulire munnange ag'ennaku nno Sekadama yafiiridde Dubai munnange yeebase bulungi nnyo naye bwagenza okukyanga w'omanyi munnaye tukola nnyo tukoowa ate omusana gubeera mungi munnange bwagenza okukyanga afiiridde embuliri ne gwe wena mukwana amanyiko ku famire ye bambi tukusaba otambuze vidiyo eno ate etuuke bambi ku famire yaabwe nti omwana waabwe yafudde Dr. Sefco bannange kiyekoledde mulumbe bannange omwana yeekoze obusolosolo ne munnange babasiraamu bavudde mu mbeera batya katulabe vidiyo eno tweyongereyo nate nnuma beefula nti bamwagala nnyo kati bakaaba ki buli gyasonda ensigo nga temukaabanga kati mukaaba ki mulina amazzi temukaaba musirike kuba temusondanga bulijjo asaba ensigo asaba sente za dialysis nga temukaaba kati musirike temutuleetako kajjanya mulinga amazzi musirike bamutegeyo mukube n'entuulu kubanga bulijjo kyemwagala saagala naakaaba mundeetako olugezigezi owakanyampulu kusaajula tuwaddeyo omusaife mafutago ovuze emmotoka yo kugenda kuziikirako muntu otuuse okuziika okutte egiraasi ya walagi oli mu kuwemula imagine oli musiraamu Allah atugamba la tashrabul khamr temunywanga omwenge okutta omwenge omenye etteeka ly'obusiraamu owemudde abantu ovumye buli omu takomye okwo n'agenda ku ntaana ey'omukazi iviriniragu ensi n'ensi wallahi abantu bawuniikiridde bali bati bakutte ku matama bonna beeraliikiridde Franka data wange mulabye wamma kyakabi muganda wange mulabye data Franka thank you so much webale nnyo mulabye data wange abantu bali mu kuwuniikirira otuuse ku ntaana y'omukazi otandise okukaaba opamye mu ngoye weefukidde weefudde mbu gwe togambwako gw'olowooza mu bantu bonna abazze okuzika gwe abasinga okutegeera gw'olowooza mu bantu bonna abazze okuzika gwe avuga emmotoka ey'ebbeeyi gw'olowooza mu bantu abo ababadde abo gwe abasinga platforms kuno ku TikTok oba olowooza mu bantu abo gwe asingamu ekitiibwa mu abo abazze okuziika baserebu ba tiktokers you people tukola violence naye tumanye wawe mwana wa Lagu teyatuuse kweyo extent etuuka kaaba kutuuka ku ntaana ya nnyina gwani alumirirwa okusinga omwana wa Evening Lagu gwe toba musezi gwe toba mulogo gwe toba mulogo olaba omwana wa Lagu owedde bamugumya ataddemu bugiraasi ez'akaaba bamugamba guma be strong my son abakungu bazibamugumya be strong brother musajja wattu wali munaku be strong brother your mom will be okay may God bless her omwana wa Lagu bwatyo ono kyenena binyo byansega kimwa toloba kimwa kyagayuka kimwa kyambizi aveeri ne walagiwa ku mutwe omwana wa Lagu akaba bulungi gwe yasamirira gwe toli musezi gwe toli mutulike agenda kusikulayo mayiti mu ttaka tubalaba we muto we mwayisanga mwaga byebyo b'omunnange abasiraamu banyiivu byansusso okusinziira Dr. Sefco byeyeekolezza mu lumbe lwa Evening Lagu bannange maaso wano ku TikTok waliko olutalo munnange olutalo no nga lwa nabalungi ba TikTok so gwe munnange omubi olutalo tosaanidde dweteeka mukankuweho katono nnyonyo naye munnange ne Donasiya naye yaluyingiddemu nga we nabagambye nti lwa balungi ekitegeeza naye muki mulungi kale katulabe tweyongereyo nate. So now when Nusra is living by choice, why is she pointing his nose to Shami's relationship? Why? Bothering about others. Bwabanga Nusura ali contented ne wali atayagala kuwulira nga nsika bikolondolo genda okole live yo owulidde gwe ekyana kya malaya yeba moderator muliwa mutandika okumbulookingira bino
mutandika okumbulokinga abana abagala okunningiriza. Why is he pointing her north to someone's relationship if she is really living by choice or by when she is contented about the man she's having? Why is she concerned about some others' relationships? Are they contented?